Kuleka nnyo mukuwummulako kati eyongereyo n'amawulire gaffe agabutikidde. Sipiika wa Parliament Anita Among newala olwangambe essavu lyange ekya FDC Nathan Nandala Mafaabi ku by'okugoba omubaka Ssemuju Nganda ku ssaawa 11 mu Parliament n'amusikiza Yusuf Nsibambi. Sipiika Among ategeezezza nti ekyakolebwa tekiri mu mateeka. Sabiti ewedde Ssaabawandiisi w'ekibiina kya FDC Nathan Nandala Mafaabi yawandiikira sipiika ng'agoba Nampala wa FDC mu Parliament Ibrahim Ssemuju Nganda n'amusikiza omubaka Yusuf Nsibambi. Kino tekyasanyusa abamu ku babaka aba FDC era ne bawandiikira sipiika Among okwemulugunya kwabwe. Kati olwaleero mu bbaluwa sipiika Bya Ayanukudde agaanye enkyukakyuka ezaakolebwa ekibiina kya Forum for Democratic Change ez'okulonda Nsibambi okudda mu bigere bya Ssemuju. Mu bbaluwa gy'awandiikidde Mafaabi, sipiika annyonnyodde nti yafuna okwemulugunya okuva mu babaka bannakibiina kino abawerako nga bamutegeeza nti okugobwa kwa Ssemuju ku bwa Nampala mu Parliament kyakolebwa mu bukyamu nga n'olukiiko olufuzi olw'ekibiina olwa National Executive Committee olulina obuyinza okulonda oba okukyusa Nampala w'ekibiina terwatuula. Mu kwogerako n'Ensibambi eyabadde alondeddwa agamba nti yagenda okukkiriza ekifo kino ng'amaze okukakasa nti buli kimu kyagobererwa. Ddala amateeka nagasoma ate nesiba nti nze omu ku baasemba nengakolamu emyaka 25 nengasomesa emyaka egisukka mu 25 kati siyinza kukkiriza kifo nga simanyi nti kyalondebwa mu mateeka. Ssemuju agamba nti Mafaabi amanyi bulungi emitendera giyitibwamu okulonda Nampala w'ekibiina nga oba banti baagala ekifo kino bandimukutte bulungi n'akibawa mu mirembe okusinga okwagala okulaga amaanyi ate ne bamenya amateeka. Nandala agoberera amakubo wagayitibwamu okulonda abantu. Bwe twali tutandika Parliament eno FDC President Amriat yalonda Honorable Betty Awoli okubeera whip n'amutwala mu FDC National Executive Committee n'emugaana nega twagala Ssemuju. Nze salondebwa Amriat olwa Nandala nalondebwa FDC National Executive Committee baye mpizi bonna bagituulako. Ezimu ku nsonga FDC ze yawa okujjako Ssemuju ku kifo kino kuliko okuba nti yali takiikiridde bulungi FDC mu Parliament nga ku kino Ssemuju yeewuunya ekireetedde Nandala n'Ensibambi okujjayo n'ag'omu buto okumulwanyisa. Whip tiwawulira wano nga nnyumba we n'alemba muwane ssente n'ez'okugaba ba whip abasigadde including chief opposition whip miliyoni 2 ze bakuwa ze bawane shadow minister. Nsibambi yagamba nti FDC ekooya abakulembeze abali mu katemba nga ye mwetegefu okutereza ekibiina mu Parliament. Nimugenda kulaba obukulembeze obw'enjawulo era sikayanira kafo kano. Ekyo sikayanira kafo kano ngeri kye nagamba ab'embawokota sajja kufuna mulimu nali musomesa Makerere nga ndi happy. Ng'ababaka tulina kugendera ku mateeka. Amateeka gagamba nti ekibiina kye kirina kulonda whip. Badde najja nankumbi balwanire munda. Kino ekiri olwaleero kigenda kuggwa. Anita Among agambye nti ebbaluwa eya FDC ekyusa Ssemuju ku bwa Nampala bwa FDC mu Parliament tagenda kugisa mu nkola okutuusa ng'okwemulugunya kw'ababaka bannakibiina kino kwe baakoze kukoleddwako era n'aweebwa obukakafu nti olukiiko lwa National Executive Committee lutudde ne lusalawo ku nsonga eno. Obed Lutale ne Rachel Nakasi be bakusakidde eggulire lino.